po jako akawuwo. Wabadde awaayo emmotoka eno akulira bamasheek mu ggwanga era President General wa Juma ne Zukuri Sheikh Abdul Nur Lunano Bakasule yeebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga olw'okuvaayo n'awa Obuyisiraamu entambula zino bw'atyo n'afalasira abakulembeze okujjukiza abantu okwewala endwadde ezitali zimu. Ebitambula mu nsi kati ky'ekigambo ky'endwadde mukyajjukira twasinziira wano ne tubaweereza obubaka gye muli mubeere nga musomeddwa buli kitundu kyonna ekya Uganda nga musomeddwa Mukama Katonda tusaasire okulabika nti ekirwadde ekyo kiwona. Lunano basinzidde wano n'asaba gavumenti okwongera amaanyi mu nteekateeka ez'okulaba nga abayizi badda ku masomero. Buli bantu bonna gye bali buli mu mbeera yonna gye balimu kigambo abaana butasoma kireesa obuzibu. Wabula ekibi nga bwe kitabulamu kirungi abantu bakitegedde kati omulimu omusomesa gwalina kubanga abaana babatuuliriddemu akabanga katono naye bennyini abazadde bakooya abaana baabwe awaka. Gavumenti esobole okwanguya ku nsonga y'okutwalaba abaana ngeri gye bayinza okusomamu bava awaka. Supreme Kadi wa West Buganda Sheikh Abdul Karim Waddakawesa yeebazizza nnyo ofiisi ya Supreme Mufti okubalowoozaako mu by'entambula. Twebaza mukadde waffe omukulu w'abasiyuuki ne Secretary General okutuwa entambula tusobole okutambuza emirimu gya Uganda naddala emirimu gya West Buganda naye nga nti wama tawfiiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Weekitiibwa Ssalongo Yunus Kamulegeya asabye abakulembeze ba West Buganda okweyambisa emmotoka eno mu kusomesa eddiini ey'Obuyisiraamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Era tusaba nti kadhi nga bwe yeeyamye ebigambo byajja kubiteeka mu nkola naye mu butuufu twetaaga asomesa abantu baffe okumanya n'obutamanya eddiini naddala West Buganda enyikire abantu babiri basiraamu abantu begombe busiraamu babuyingire. Ate ye Sheikh Muhammad Kigozi Settabula akubiriza abantu abagenda okufumbirwa okusooka ng'okunoonyereza ku maka ge bagenda okuwasaamu n'okufumbirwamu ng'okwogera bino abadde mu maka ga Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa Ssalongo ku mukolo Swafa Kasule bw'alaze mwana munne Abasengoba ekonge mu ggombolola y'e Makindye. Omusayi gulanda ekitegeeza nti omuntu oba ogenda okulaba okufuna omwana omukyala gw'onoowasa olina okugenda mu maka agalimu empisa, amaka agalimu eddiini, amaka agalimu okuwa abantu ekitiibwa ge maka g'ogendamu. Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa Ssalongo yakalaatidde abagole okulembeza eddiini okubeera abawulize ate era abakakkamu. Omwami mulabirire bulungi, mukuume bulungi, kulembeza eddiini kyenkakasa nti okimanyi ekyawano teri wano atamanyi eddiini. Bw'otunuulira kamanda waabwe Hajjati Saara Ndakabuye kikumala bumazi. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mungu ayongere emikisa Swafa nkukutya okuba omuwulize omwetowaze